Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our YouTube channel, Nalubalira Divine. Era olwaleero nze Queen Divine, nze ndiwo kubaweereza gye baliko gyonna gye ntuusaako engalo. Olwaleero njagadde twogere ku nsonga y'okubikka kabaka. Ensonga eno twagisomesaakoko emabegako eyo, naye nga teyali so detailed ndowooza nga bwe ngenda kati ate okugisoosootola. Nabagamba nti oluusi ngenda ne mba nga mbuliriddemu nga nnina byenkwasaganya, naye ng'ekituufu mbawadde obutambi obusoba mu 400 nga mbasomesa ensonga zino. So if you come to our channel nga tulina kipya ky'olaba, ddayo emabega. Era I would strongly advise mwenna abapya muddeeyoko emabega, mujje nga musoma obutambi obwo bwonna bwonna, kubanga mwesanga nga olumu ebibuuzo bye mumbuuza mu butuufu byonna nabisomesa dda. So make it up to you ogambe nti at least buli lunaku nzirayokko emabega ne mbaako akatambi ke mpuliriza, then wabaawo akapya nako ne nkawuliriza, oba ne mpulirizayo nga 2 oba 3, kugamba mujje nga muyiga ebintu bino eby'enjawulo, kubanga kye nabateerayo mu mazima ng'oli mutabaazi ng'okigoberera togenda kubaako step gy'omisinga, ate ogenda kuvaayo nga you very good product ey'abajjajjaabo. Neebaza Bassaalongo ne Bannaalongo okubeera nga batuwadde omukisa guno okusomesa abantu ebintu ebikwata ku nsonga zino ez'omulembe guno. Era neebaza bajjajja abo abakubiriza bazzukulu baabwe nti mugende ku mukutu ogw'omukyalo oyo Musese mukole by'abagamba. Mwebalire ddala. Kale olwaleero njagadde tutunuulire ensonga y'okubikka kabaka. Lwaki twalibisse kabaka? Era okubikkako kiki? Kale nno okubikka kuno bangi tebakumanyi, naye nga ensibuko yaako nkisomesaako nti emabegako eyo bajjajjaffe nga bazaaye tebaabaziikanga, baabikkanga babikke embugo. Kale nno jjajjaffe Walumbe okusinziira nti ye kabaka w'okufa, ye kabaka w'e Magombe, ye mateeka tuteekeddwa okumubikka olw'ensonga bwe tumala okuzaalibwa kintu kimu eky'etteeka ekiba kitulindiridde, ate era kuba kufa. Kati ffe ng'abaana b'omuddugavu twakimanya nti tulina okuteekawo emirembe wakati waffe n'okufa. Ne tuba nga tetukutya buti, era Omuganda agamba nti atamanyi mpewo y'e Magombe yamma omufu olubugo. Kati omukulu ono engeri gy'aba nti ate y'akulira ensonga eyo, ye mateeka olulwe tulumuwa era ffenna tuteekeddwa okumubikka. Kale nno bangi bafunye obubaka obubalagira okubikka, era nga obubaka buno butambuliramu embeera z'okuba nti oloota nnyo abafu nga bagudde, nga bali eri, kugamba waabaddewo olutalo abantu ne bafa nga bangi, waabaddewo kino okugamba ng'otambulira nnyo mu kulaba emirambo egyo mu birooto, ng'olina empewo eno ekufuuwa n'okankana, oluusi n'owulira nga n'amagumba gakumeketa. Kale nno embeera ezo kasita oziraba mu bulamu bwo, manya nti omukulu abanja okumubikka. Okuloota ng'oli bwereere kisobola okutegeeza nti weetaaga okubikka. Okuloota nga mugenda kuziika, muli mu mikolo gya kuziika, ensonga eyo esobola okutegeeza nti weetaaga okubikka omukulu. Kale nno bw'omala okumanya ensonga eyo, ate olwo otandika okugoberera emitendera egy'okubikka. Abantu bangi bankubira amasimu, abalala ne bampeereza obubaka, naloose tugenda kuziika Ndoota.
kubikka y'ensonga, kubikka kabaka, kubikka abalongo ba kabaka. Ye bannange, abantu bagamba nnyo omulongo wa kabaka, naye njagala mmanyi nti kabaka ono alina n'abalongo. Talina mulongo yekka, alina n'abalongo, era kye kimufuula Ssaalongo. Kale nno mu kubikka kuno tumubikka, ne tubikka ne maama Nabinene, ne tubikka n'abalongo. Okubikkibwa okulala okusukka awo kukolebwa mu mitendera okusinziira ku butonzi bwaffe n'obuzaale bwaffe, naye ng'abantu ffenna tuteekeddwa okubikka. Era ekyo nga tumaze okukikola, ate olwo ne tumanya nti tugenze okufuna emiganyulo gy'okubikka. Nja kudda ennamu ebinkute katono, ngenda kudda tulabe ani ateekeddwa okubikka. Awo mukyebaleko kyonna eyo gy'omukola kimutuusaako engalo n'ebigere. Welcome back from that break. Ate mbadde njagala tuddiremu ddala wali we twatandikidde.